Okay, omulabi wa Next Edition TV nyongero kwebazaako yonna gy'oli gy'osinzira obanga ogera maaso n'okubanga otulaba program of course bagita sekanyolya buli lunaku luba lwa Monday mpaka lwakutaano ku mukutu gwaffe guno era yonna gy'oli oli mawanga ge South Africa oli mawanga nga Cameroon oli South Sudan oli Yemen oli Iraq oli Dubai mikwano gyaffe abawangalira mu Kuwait abali mu USA abali mu Canada n'amawanga amalala ag'enjawulo mwabali kwanga mugese maaso n'okubanga ate mutumbudde omukoto guno oli Kyegegwa Kyankwanzi Kiruhula Bukomansimbi Mitiana Sembabule Kalungu Masindi Fort Potro Kasanda Adjuman Pakwachi Lira Soloti Namutumba Namisindwa Kampala Wakiso Mubende yonna gy'oli ebitundu beera bingi nnyo ne tusobola kubanga ate tubyogera okubimalayo konnako olwaleero naye kubanga olw'embeera yakadde tugezaako kubanga tufunzafunza ensonga zitambule bulungi nnyo lunaku lwakubiri era nga mikwano gyange olunaku olw'enkya egenda kubeera yidi ya mikwano gyaffe abayisiraamu yidi aduha era njibaagaliza mwenna abayisiraamu okwetula eggwanga naddala nga weekuumira ku mukutu gwaffe guno ogwa Next Edition TV okola kya bbeeyi wabala okubanga mikutu gyonna gy'osaze okubanga oweekuumirako Next Edition TV ogifudde yakumwanjo mpola mpola olwoko mukwano gwange mazaalibwa ge gabadde gajjo yes lwakuba erinnya ndowooza ndira n'okuba gaya abasinga okuba ndowooza mavino ojja kumuzijjukizaako yaani Smith ayumu kubagaya abasinga okubanga ate basharinga n'okubanga batambuza obubaka bwaffe buno ne links zaffe zino eza YouTube so Smith tukwagaliza amazaalibwa amalungi taata katusuubire nti omwaka ogwakugattiddwako ogenda kuba kutambulira bulungi nnyo nateera tulizeyo katundu kaffe k'okusatu mwe twagenda maaso n'obanga tutuma how African leaders groom their sons into presidency how African presidents groom their sons into presidency engeri abakulembeze ba Africa gye bazimbamuko abaana baabwe babawala baabwe batabani baabwe okubatuusa ku kifo ky'obukulembeze jjukira nze kumenyera amawanga mangi nnyo omuli Kenya omuli Congo omuli Chad omuli Gabuni n'amawanga amalala mangi nnyo agazze gatambuza ekintu kino era nga abakulembeze abamu ku abo ogenda okumuwulira ng'oluusi yali mutabani w'omukulembeze yaliko mu katundu kaffe kali akakubiri ke nasoose okugamba nakunnyonnyodde nenkulaga engeri president w'eggwanga Uganda president Yoweri Kaguta Museveni gyateeseteeseemu Kainerugaba Muhoozi nga bwe kataligirya tuyinza okwekanga munnayuganda nga Kainerugaba Muhoozi agenze ku kifo ky'obukulembeze bw'eggwanga akiyinza okuba nti oba oli awo bino bye twogerera njagala munkatenge bulungi njagala mungobere bulungi wano tetuliiwo kukuutira muntu kadengedi ate tulina muntu gwe tugendereddemu kukosa oba kunyigiriza wabula with well organized analysis. That's why we decide to come out okubaako ekyo kye tukuleetera gwe munnayuganda naawe gy'oli osigale nga ddala singa oba olinamuko omutima ogulowooza ogende nti bano abasajja ebintu byabwe babiteekamuko okunoonyereza okungi era nakulaze engeri abakulembeze bano gye beteekateeka munagambye 1 okuyisizamu mu bufunze gw'atalabye katundu akasoose oba akokubiri nakulaze engeri gye babasembezamu babasomesa ne babeera nga bali waggulu nnyo babawa platforms mu bifo ebinene mu gavumenti nga kitaabwe yakyafuga n'ebirala bingi nnyo wabula lero tugenda otambulirayo nagambye ekimu ku kyetera omukulembeze oba omwana oyo addako okubanga ayanguyirwa kyetugenda okutandikirako luli kyetannyonnyola nnyo gaali mawulire luli nakugamba ku kisooka nagamba emikwano international gyewabweru n'emunda n'enkunyonnyola ku ssente n'enkunyonnyola ku security ekyo n'ekikunyonnyolako kakati kyesaakugamba kyekiriwa nakugamba ku kye tuyita amawulire abakulembeze bano aba Africa naddala ab'ensi zino ezikyakula kye basooka okukola kwe kudominatinga sectors zonna ez'amawulire ojja ne bwesanga nti mawanga agamu buli kitongole ekisinga kyonna ekyamawulire kibeera under the government eyeriko kakati ojja ne bwesanga nti omukulembeze yalina okulagira kikye mba muwandiika kwoyo gwenjagala era nti bw'abasaze okugamba nti Muhoozi gwenjagala nsikire obadde mu kifo kino ekyobukulembeze kitegeeza nti amawulire galina mukuutira kadingidi galina kumuwaana galina kumuwandiikako bigambo byokka birungi ebibi tegasobola kubiwandiikako ekyo nno kimuleetera ddala okubeera ow'enkizo nti majority abannayuganda abasinga naddala oba ensi ezisinga ezikyakula bagendera nnyo babelivingira nnyo mu mawulire okwawukanako n'ensi ziri endala ensi z'abazungu wawe zitusingira munnayuganda ojja ne weesanga nti
mu nsi ziri ezaakula buli muntu ali independent era tategeererwa. Yensonga lwaki ne gavumenti ebeerawo ku lw'okuwabulwa n'okusalawo kw'abantu. Wano bwe nabadde nkunyonyola nakugambye nti abantu mukwata kifo kyakuna mu kusalawo kwani pulezidenti addako. Olwo amawulire ne gaddako. Kati lwe njagadde tutambulire nti wano mu Afirika nti amawulire gatuuka ku leve y'okuba nga gasobola okumeekinga omuntu. Era n'osanga bagamba nti oyo meeya ffe twamuteekayo, bwe tusalawo kumugjayo tumugjayo. Kyojja ne weesanga nti osanga ow'amawulire asituse n'asooka yeezinga ku muntu n'amukuba akasa n'amumaala akaseera n'agwa completely. Mu bufunze nga kiyengezako kunnyonnyola nti amawulire gasobola okwonoona ate gasobola okukola. Kati bano abakulembeze ba Africa kye basooka okutunulako ba kye basinga okwesigamako kyekiriwa nti basobola okuzza amawulire ku sayidi yaabwe okubanga gawandiika birungi byokka ku famire oba ku bantu abo be baagala. Awo nno saagadde nduweewo. Lwaki abakulembeze bandyetaaze nnyo batabani baabo b'abantu baabwe okubanga be babasikira? Wano wenjagala owulirize. Tutandise bwe tyako nnako olwaliro nkuweereza nsiza mu kibuga Kampala. Kikulemberwa Omulodi Ssalongo Erias Lukwago. Eggwanga Uganda likulemberwa President Yoweri Kaguta Museveni. Era nga monna Uganda bano bakwata obukulembeze mu 96 ne otuukiddwa nnako olwaliro nga bakyagenda maaso n'okubanga bakwasaganya ebyobukulembeze munda mu ggwanga Uganda. Ebintu bingi nnyo ebikola eggwanga Uganda wabula nga lyesigama nnyo ku by'obulimi. Era nga kye kimu ku ekyo eggwanga kwe lisinza okuba nga lyesigamira. Nga newankubadde ebyobufuzi nabyo bigenze maaso n'okubanga ate biri dominatinga. Omwanjuzi omutesitesi ow'olunaku olw'essimulala yeze muzzukulu wa Kyaddondo Frank Kasirye. Leka twolekerako nnako olwaleero yonna gy'oli. Kakati Monna Uganda abakulembeze ba Africa kye basinga okutya ennyo bwe bulamu obuddako after nga takyali mu ntebe. Era mu kintu kye basinga okuba nga beesigamako nnyo n'okudominating ennyo n'okufaako ennyo ye life after presidency nga takyali mu bukulembeze. Tulabye abakulembeze bangi Milton Obote, tulabye abakulembeze ba Idi Amin Dada, tulabye abakulembeze ba Binayisa bangi nnyo abazze bayita awo n'eno. Naye mwana tu amala okuva mu kubukulembeze ogenda okulaba after years nga family ze zaasaanawo, ebintu byabyo obugagga byabwe bibayina byonna byaggwawo. Kati abakulembeze abazze baddako mu kyasa kino kye basinga okufaako kwe kusigala nga bakyayogerwako okwawukanako n'amawanga gali ag'abazungu nti omukulembeze ava ku bukulembeze n'asigala nga akyafuna privileges kwegamba akyaprotectingibwa ne services ez'enjawulo nga gavumenti ekyamufevalinga. Era ensonga lwaki obugagga bw'abasajja bali abali bakulembeddeko bowuli aba George W. Bush, ba George Bush Junior, ba Barack Obama bangi abazze bakulembera amawanga ne bogende France ne bogenda wa nti basigala bakyali bagagga olw'ensisitimu yaabwe engeri gyetambula. Wano mu Africa kasita omala okuva ku bukulembeze favors zikuggyibwako zonna kumpi kutuuka kufuuka muntu wa bulijjo. Kati wano abakulembeze ba Africa baagala nnyo okukizimba naye nga tebakizimbira ku sisitimu y'omuzungu kwazimbira. Bo basigala bakizimba nti omuntu alina okuddako y'alina okumprotectinga. By not the constitution, si constitution kikyegamba, but because gwentaddewo kyali wange mukwano gwange badde wange mutabani wange muwala wange ankuumya atya. Ebyobugagga bye tukoze bibeddewo bitya. Kyava yeesiga ennyo omuntu we muwala we mutabani we ng'akimanyidde ddala tasobola kundyamu era talinvaamu. Nsobola okukeera ku makya entebe n'egaana neebukeera ku makya n'ensira mirimu gyange n'enkola nga protection nkyakuumibwa nga pulezidenti w'eggwanga oba yaliko pulezidenti w'eggwanga. Essaawa zino bw'otunuulira amaka ga Idi Amin, bw'otunuulira baali bakazi be, bw'otunuulira wa Milton Obote, bw'otunuulira baani ojja ne weesanga Munnayuganda bazibu nnyo bw'otunula batono nnyo bw'olaba n'ogaa nti ono kamuwa ekitiibwa. Kati bano abasajja b'omulembe guno naddala ku sisitimu eno eriwo baagala nnyo okukizimba n'okukiprotectinga. Ekyokubiri abantu obukyayi mwalabye Minister is it Senegal? Yes, Minister we Senegal, yes I think. Yes, yabadde mu France mwabirabye. Minister abanansi ba Senegal abawangalire France bamusanze ku street bakubye omusajja. Munnayuganda kino ekintu njagala kutegeezako nti nawulidde nga nzewo nga n'amaziga gajjira kumpitamu. Bano abasajja babitiibwa baali bamaanyi nnyo nga n'ensi batya ng'era omuntu ayinza oga nti bano balyogerwako. Natunulidde minisita nga bamukuba n'akwata ku maaso ne bakuba naye nga bonna bannansi bagamba mmwe mwakyankalanya sisitimu yaffe kati eno muno nayo ki.
muno nayo ki kitegeeza ki nti kati bano ab'omulembe guno system y'omulembe guno kikyegezaako okuprotectinga byebyo ebyatuuse ku minisita w'e Senegal nti olwaleero ne bwe mba nvuddeko nsobola okusigala mu nsi eyange. Jjukira nti singa obukulembeze bukyuka ng'oluusi opposition yekutta obukulembeze kyekitera okubaawo. Emisango gye bajja kuggulwako mu kkooti y'ensi yonna bya ICC bano kibangwira okuwaayo mwakirabe ku Bashir. Kyekuko nti ekimu ku kyamu protecting n'okumukuuma kwe kuba nti abali bakutta obuyinza gaali magye ate ng'oggyeko kubeera amagye ng'amagye nago gagamba tusooke twetegereze no tusobola omwekolerako tumuweeyo mu ICC oba tetumuwaayo n'ebyefaananyirizaako bwe bityo. Nti kati abakulembeze ba Africa bw'oli bwaddako nga wuwe kitegeeza nti okumuwaayo mu ICC kiyinza okubeera ekizibu. Asigalira ali protected nga bwe kyobugagga kyonna kyonna buli kyonna ekisobola okumulabya asobola okukifunira mu nsi ye nga tafulumye kubanga akimanyi nti singa naafuluma mu nsi eziri endala basobola okumukabbira oba ne bamukwata kubanga ICC kizibuwalira okujja mu ggwanga muno ekukwatiremu okuleka nga gavumenti eriko yekkiriza nti kati katukuweeyo. N'ensonga endala mpitirivu nnaga nti wano tuli ku analysis wano njagala owulirize kakati kyovula abalwana okufiirawo okulabika nga bakufwasa abaana baabwe security wise okubanga obulamu bwabwe buli safe okusigala nga bakyafuna obujjanjabi okusigala nga bakyafuna ekyokulya okusigala nga bakyafuna obugagga nga businesses zaabwe zikyasobola okuba nga zitambula natti obutateekebwako natti ku byobugagga byabwe n'ensonga ezifaananako bwe zityo. Naye kino nno kikolebwa kitya oba wano mu katundu kali akokubiri nakulaze engeri gye kikolebwamu. Kati we tudda we njagala okuba nga nkwolekeza gwe Uganda mu ddakiika esigaddeyo nga naatera okuba nga nkwerekereza njagala owulirize opposition eyinza okukirwanyisa era opposition ekibuuzo kiri nti esobola kirwanyisa etya. Nakugambye opposition singa ebeera well organized ngeri well equipped with politics oba political ethics ez'enjawulo awo wenjagala singa opposition ebeera well organized equipped with political ethics ez'enjawulo zino zibeera zitya nti singa opposition ebeera nga malirivu nga sizina eza wano oli avuddeyo n'avuganya ne bamuwa akasente n'akivamu nga kyeyagala ekyagala ekyo kimu. Ekyokubiri singa ebeera erina gye tuwandiise international backup era emirundi egisinga abakulembeze ba Africa ekisinza okubajjako it's not politics alone the sikalulu kokka ballot paper no but political funding international political funding international political security international political backups mu bintu byonna financial ebikoze bitya byonna singa babeera nga bali organized ng'ekyo bakirina. Ekyokubiri singa opposition eba ne manifesto ekakasa bano bannansi beeyagala nti abaffe singa mutulonda kino ne kino manifesto eyo kasita ensi oba population egigula kyekiddako ye opposition okumatiza bannansi okugamba nti bannaaye ku 100 twagala akalulu tukawangulire ku bitundu at least 95. Wano we wali obuzibu nti singa akalulu mukawangulira ku bitundu 95 kitegeeza nti kino kiba kirabwa n'omwana ayonka nti akalulu abalala abakawangudde ba gavumenti eriko ekabbye bubbe kyekiddako yensi okugugumuka olyogaana olwo no akalulu. Naye kati ekibeera wano mu nsi za Africa ojja ne weesanga ng'opposition we yandibadde awangudde akalulu akawangulidde ku bitundu 5 ku buli 100 kitegeeza nga kali balanced bwe kati 50-50. Kakati ono omuntu ali mu buyinza ng'alina security ng'alina ssente ng'alina emikwano emirala ne connection ne experience ey'enjawulo kimwanguyira mangu okutaputa n'okufutiyankirawo kweyo 1%. Awo njagala owulirize era oteeka amatu. Kaakati wano ekisinga okubakosa ennyo oli omusanga akugamba nti waggulu twagala mukulu naye wano wansi twagala ate wano anaatukolera. Kyovula President Museveni ekintu kyasinza okwesigamako bukyanga akwata obukulembeze agamba bwe kiba kidomola nga kya yero gwe kyoba olonda gwe ne bwe kiba kidomola nga kya yero gwe kiba kigenda mu parliament kubanga akimanyi parliament decides much kwani agenda okubeera president. Kati tekinika akalakendi mu kugamba diro kisobola okulemesebwa nti singa kikeera ku makyanga parliament ababaka abalimu
opposition be bangi kitegeeza basobola okuyisa ekintu nti bagamba kaseera kakujja mu president Bwesige ekyo muzze mu kiraba kitegeeza parliament egenda kusinga amaanyi kubanga yeyinamu ababaka abangi opposition naye wano jale wesanga nga mugamba twagala kujjako mukulembeze gundi ne gundi naye nga abaka ba parliament muyinamu ku 10 nga muyinako 20%. Like it or not, eyo parliament erisigala etambulira ku ntoli za kibiina kiri mu buyinza. Ekyo nakyo kikulu nnyo nti mu bufunze abaka ba parliament singa mukuyega abantu ne manifesto yamwe nekkiriza abantu ne bagigula ne bawa ku babaka ba parliament nga bangi eyo no emirundi egisinga ne aliko ku buyinza oba ekibiina ekiri mu buyinza kitandika okukankana ekirala nti singa oba oliawo okugawa beero kye tuyita fair political gamba akalwa k'amazima n'obwenkanya akawamu oba singa wabeerawo okuteeseganya enteeseganya ti gavumenti eri mbuyinza negamba nti bannaayi okusa ku bbanga litufugidde tukiriza akalulu kano tukiriza okuwummula muleete mulonde omuntu wamwe gwe mwetaaga kane tugenda mu kalulu ak'amazima n'obwenkanya ak'omuntu avudde mu kibiina kyennyini ekyo kikkiriza okuwaayo obuyinza ne opposition. It's when opposition yesobola okuba ng'eremesaamu, but otherwise when you look at kubitambula mu nsi wakyaliwoko ekibuuzo kinene. Ekirala ekisembayo okubeera ekyamaanyi buli muntu yenna nalabye comments mu kali ke twasembyeyo okukola mu ka video ke nasembyeyo okukola ekirala ekisembayo bamuyita history. By the way kyekidirira ekisemba ebyafaayo nti ekizibu ekisinza okuleeta obuzibu wano mu Africa omufirika tayagala kusoma tayagala kumanya byamabega ayagala kutunulira kiriwo naye ebyafaayo biditamininga kinene ku muntu yenna omugezi ku kiki kyateekeddwa okubanga akola okukyusa embeera abakola nationalism ku A-level abakola European history byonna nti singa muba musomye ku byafaayo ne mulaba how do those people in 10 years back, in 20 years back, in 50 years back, how do they overcome ngeri ki gye balwanamu okuovercominga enkola ya Napoleon Bonaparte simanya ba Mau rebellion apartheid policy in South Africa because bitya omungereza bamulwanyisa batya wano byonna kakati singa enkola eva ku standard y'okuba nti eva ku politician person netukane ku ground level, it's when biyinza okukalubamu ku muntu yenna agezaako okuwakanya ekiddako then ekisemberayo ddala ye Katonda kubanga wali yangambye mu comment section agamba nti kasiri ente kyogamba baamini tebaali bagondi bobote muve mu propaganda oyo. Here we bring facts. Twagala okutegeeza nti omuntu ne bama kuwadde point nekunyiza but at least obeko ne kyoyiga don't just come out n'otandika kulowooza nti amusajja ono alabika alina kyayisaawo. It's not true, but here my point is muve mu kugereesa Katonda yasemberayo ddala naye Katonda ne Bayibuli ekugamba nti ayamba yeeyambye. Kati Katonda ngatanaba kuleeta story nga tunaba kweta okyogamba gundi ono omusajja we Libya owe Tripoli Gaddafi taliwo amaanyi. The question would have been naye Katonda okumuvaamu abasajja balyoke bamukube yabafugira myaka emeka 45 plus nga ye president one kitegeeza nga tunaba kugera bali b'amaanyi. Question is yabafugira myaka emeka. That would be the question first. Then ekirala osooka omanye nti bannansi be bamuggyako awataali kiri kye nabasoose okubagambirako nti singa opposition ebeera eriweera organized and equipped ng'erina backup international backups nga tegirina kyogamba Gaddafi yali wakuvaako awatali NATO gwolowooza kyali kyangu. So my dear friends, subscribe, sharinga, commentinga akonna kolo wantu wenjagala okubanga atengera maaso n'okubanga nkakomya n'ekyenyiza okubanga nkutegeezaako byonna bisobokera ddala 100%. I am not here to kuwakanya byonna bisobokera ddala 100%, but at a certain level. Wana abakola history waliwo kyetugamba to a greater extent to a smaller extent. So waliwo kyetugamba to a greater extent to a smaller extent. Of the two byonna byenjogeddeko kikyolaba kyogamba to a greater extent kisoboka, to a smaller extent kisoboka.
oba nfuna bulungi tugenda kubatunulira akaprogramu kafe akagenda kuba nkaddako waliwo ko abadde bansaba mu comment section bagala kutegeera ku nzikiriza y'abalasita enzikiriza y'abalasita eyo gyeri bya ddala nabagamba nti wano ffe tugenda kubaako bino byakubuukirira ti kino tugenda kubeera ku nsonga mpola abantu ze balowooza nti zeetaagamu obwongo okunoonyereza tugenda tandika ne ku nzikiriza y'abalastafarian basibukawa baavaawa ye abafu betuwulira bano abaana abalasita babeera emakindye ddala eddiini gyeri katonda ki gwe basinza ye bw'aba katonda gwe basinza basaba lwakumeka ye eddiini yaabwe bakkiriza kuwasa abakazi bameka balya mmere ki ye bannange kanisa zaabwe ziri mu nsi ki mu Uganda mweziri ani katonda waabwe ani pulezidenti waabwe byonna ojja bisanga ku Next Edition TV omwanjuzi ate omutese simulala yenze muzzukulu wa Kyaddondo Francis li AKMC Mayor gwembadde ne ku kamera bayita Marvin Paul yageze maaso n'okuba nga abikwasaganya tudengana olunaku olundi wabula olunaku lw'enkya mbaagaliza yidi ennongi yidi adoha assalamu alaikum